naye munjagaliza buli kimu nampa abaana babanaku mwogera ababagagga basirisa abanaku mwaseba VIP mwagenze myaki ate be bagagga abono omutunuli ekirevu kimulinga ekisige sigamba gwe mbadde nosetegereza nga kirevu ki Chumi n'ekirevu watakoolabe engalo olinga anjaza ziringa ebigere ninga kunyeko kyonna olinga aninyeeko bibeera ku lugalo nga buno kwatamu obugalo bulire you see wow you had fantabulous wow yes ziringa eza kalo ki malaya mnaye gwe tetudira naye wali ku musenyu kagambe ekintu kimunze ebitundu byange bekyamabiringa nsi obanga ayingidde South Africa waliyo amafuta waliyo comedy moons waliyo bakaleera waliyo ne bana abatamiivu bitundu byakyama waliyo ebbaala bakyukirayo waliyo ba president wangi waliyo president alemeddeko n'ayagala okufuga babiri era mbawulira bayomba kwekwasaganya kuno kwegambye onaabira wa waka mu bathroom mu bathroom okay bathroom anti ze mu Philippine bathroom Philippine yerabye bwe abafaanayo tababi basigale mu Philippine feri mu Philippine toyawula musajja na mukazi tufaanagana kyambala nkulaba yeah kwa newunya nembuza kapere muganda uli ngamba nedda ani wote muntu we mumfananya omuwabuzi wa president ngambye kapale mumfananya abantu mumfananya emizimu amayembe naja Chumi gwe musajja mulavu owe yaye onzita nze Chumi anti basiba nnyo abaana nange mami ansibewo omulala bakusibe wakati nafaanana daddy era kagambe ekintu kimu fewaffe omanyi tufiirwa nga beetaaga abasika nze nakasikira bajjajjange nga bananga bonna basajja nabo oli musajja nze ndi muniga natasaana kusaba kwogera mu bantu mbu ndi muniga anti kati obuniga tokimanyi kati nze akiri nze akitegeera nti obuniga gye buli kyekirabga nti oli muniga nga bondaba bweti eba nange nakula wansi mpewuka ninga amadaala asiya naye ekigere kibadde ki kyakisiraani oli wadde olaba omanya ekisiraani kino ekinnya kyaki ngate yerudde bambi impya nakajambala mwana enaku twalinaye kwa lockdown njirabe nga tutwali naawe lockdown saaliwo nze ndi mwana muto Chumi waliwo ne ku mulembe gwa Amini saaliwo gwe wa Queen ekimuli awolaza bakumanyi saaliwo nali mwana muto sido mu lockdown naliwo ani sido manager wange sido manager waji mu Nigeria amanaging ata natandise okuyimba ama musician tuwa kapera mu luzungu mu Luganda English manager mu luzungu mu Luganda yeah the sagala banga meri bata lwaki simba kali ako oluzungu yimba nanga sinze Chumi mu buyimbi twakyusizaamu gwani nigga boy celebrity star fiu wanje fiu ani fiu nigga boy celebrity star fiu hey let's do that go nigga boy celebrity fiu chama nedda wanje nigga boy celebrity fiu yeah manager oli kati ni fiu yeah boy let's welcome nigga boy selector star fiu celebrity star fiu linyo lera bideli ate damu mpise gwe damu badde nerabidde damu ladies and gentlemen let's welcome the nigga boy star celebrity fiu send me the pillow najikuma so darling icha linda jango imbe we mada atenzize ngo wa comedy pose naku zino nyimba Chumi kala kwa muwe mentwe pa mento nga ya luzungu ate nakyusa ku luno muyimbi vwe nanje wala
Jati jenva. Munziki tulabika nako yadde. Tulabika yadde n'amanyo togasa esode. Ladies and gentlemen, let's welcome nigga boy selector celebrity star few. Pulo. Ayi. Linga itabafana no muyimbi mukazi. Teka yo mento nga Juliana asolo gitulamu ne few. Erinyo likyusa. Okay, go few adoga few. Bantu mali tume lyange nange ndyerabira. Tekayo few. Come on, baby, you say, 29 tsunami quantum, President, when you call it and say, holding on to my head and so, come and say to my head. Come on, the God does not say, honey wants so many hearts to say, I'm on to mountain and you hurry and say, pointing and so many things to say, come on, the many that say, honey wants to be. Linda ko Nagwene nkofu ku ludo wajijjawo. Kwelira munsi ekundi nga liri wala mama nze. Gwe oya isirira ba. Buno butiti. Chumi karate. Chumi oli mukazi yabala boxer eno boxer yenyini mbunawo ine nyonyogeze eno gistring mpya za kajja kuna ko tuzina babiri nze ne Mary Butter eno boxer eno gistring eno wagulungazi wano wansi nfunda sewe nawo ine nyonyogeze nyonyogeze zakalera ngo wanondya zendwa okugera mu feeling bon lero lwakumeka gwa pangisa lero lwa ayenza mwana wa landlord mmanye nnaku z'omwezi mbala zaaki zatapangisa mbagomanyera linda ku mutwalo gugwo lero lwakutaano lwakededda lero lwakutaano nnaku z'omwezi mmeka lumu mwezi gwa musanvu twaguyingidde dda twakededda sirukyagenda musanvu kati ng'onondyanga ku Mande onatandika kumpeweeta kati bwe ntuuka ku Mande ntandika okuseka sisekerawo anti wetutyofe aba South Africa ate obudde Philippine obudde Philippine yennasoose okwogera gy'obadde neba nange sitegeera bulungi neerabira nsiimuuka abasajja banne ekiri kitya Olira. Bosi wange Mr. Kaya kiri kitya? Wewa. Nze wano nze alinawo omwagalwa. Bachagulata? Taneegaanangako. Aliwa. Baby Ospat. Did you Ospat? Ospat is so the man. Wanjawulo mu basajja. Ogambye ani? Ospat si Osborne omutego kulinga ebbina. Ogwani government. Kirabe. Omayi bamwagala okuneebakako ne mutandisa olisaamu amaloboozi ntunuleyo. Ntunuleyo nga binkolera sayini bw'ovaawo gyawe. Naye kati ani alowooza okwebakako naawe. Ate nze nnyina ekyenjawulo ku bakyala abalala. Berwa. Nze wemba mmala mpamba bupambi onolyanga bbi awunya. Angende kale. Nolindako okola otya? Bwemba mmala. Laba ssente thank you Sam Kasolo. Wesikuwa mutwalo baaba. Ne kalera nnyina ebizibu maneja abala. Linda kabale siya. Bale. Wow. Tubeere wano ng'okola. Leta mbalansinge. Magulu go nga maddugavu nnyo. Lwaki oyongeddeko n'ogulako ebizigo? Soko, leta omutwalo okwetaano. Ayisi akyona okwetaano. Bakyaleeta sigo. Obye sente z'ekikazi. Gwe, oyina lunkusense measles. Oyina designs. Toyina de mugaba. Mugaba waki. Ow'abakyala. Baby! Ha! Ya Rabbi, wow! Sweetheart. Amazing. Whoa. Oh yeah, shit. Fuck it.